muteeka lye bayita voter protector kyeyabadde ategeeza nti muteeka tewaliimu muntu gwe bayita voter protector. Okay, twalabyeko. Okay. Nayongerayo n'agamba nti ku polling station awo polling station enyingi ziri mu maka g'abantu oluusi bwe zibeera tewabeera na za kaabuyonjo kati bw'ogamba nti buli balonzi bonna basigalawo ku polling station waliwo ensonga eziyinza okujjawo omuntu najja nga mulamu n'addayo n'ekiddukano kuba atalina watu tagenda wakyama bwawo kuba ku polling station teteekako gundi teteekako kaabuyonjo. So yayogedde ku nsonga nyingi naye nga kyategeeza nti already abantu abakkirizibwa ku polling station okukola omulimu gw'okulaba nti buli kimu kitambulira mu mateeka already weebali nti ate muteeka tewali muntu yenna gwe bayita voter protector. Okay, ayinza okuba temulinaawo muteeka gwe bayita vote protector naye ate waliwo abantu abalambulirako ensonga ne bamugamba nti olina okubeerawo n'obeerako as long as oli 20 meters away from we balondera. Kati naawo oyo omuntu era aba agobeddwawo wadde tamenye mateeka abantu basobola sigalawo naye nga bali 20 meters away. Kati ensonga kyajja yabadde ategeeza kati bwe mubeera ku polling station nga muli mu mateeka nga bagogera naye kati ne mwefuula nti mwambadde ezi t-shirts ziwandiiseeko voter protector nti ebyo tebimanyiddwa mu mateeka era muyinza okwesanga nga muyingidde mu situation ereetawo akavuyo kyeyabadde ategeeza. Okay, kale ku nsonga eyo yennyini tulaba etteeka ligamba abasobola 20 meters nga bwe nkugambye okuva ku polling desk paka nga akalulu kabaliddwa kati netteeka bo lyo batugambe eddembe lyabwe bali bajjeeko nga bw'ogambye nti no nga tayambadde ebyo bya vote protector ye ng'etteeka limugamba nti 20 meters asigalewo. Ensonga ya ssentebe w'akakiiko k'ebyokulonda yabadde eri specific ng'eyogera ku bantu abo bwe bayita voter protectors kuba tulabye buli kibiina nga kijja tugamba tugenda kuleetawo bantu be tuyita baani buli kibiina kye bayita abantu mu mannya gaabwe. Ekyo ssentebe kye yabadde ategeeza nti bw'ojja n'obeera ku polling station ng'oli mu mateeka naye nga weeyita nti ozze okukuuma akalulu nga weeyita voter protector. Tewali teeka tewali teeka lyoba otambuliramu kuba abantu bwe bato muteeka tebamanyiddwa. Okay, twalabe teyagasi ng'asusa ayitiridde nnyo mu campaigns naddala n'abantu already abali mu lukuŋŋaana lwennyini wakati ekintu ekyo nange kennyini nakirabye nekimalamu amaanyi. Bakubwamu teyagasi ow'amazzi n'ekibooko ne zisukka ku bikolwa bino isi era mulinda wabeewo okubaawo okwemulugunya mu kakiiko kammwe mu buwandiike okubeera nga musobola okuvaayo mu actinge. Ensonga ezo ate naffe ng'akakiiko k'ebyokulonda bwe tulaba ebintu bwe bityo tewali kubisanyusa era ssentebe n'ensonga eyo yajogeddeko n'agamba nti ayise olukiiko eno wiiki ejja erugenda okubeeramu ba agents babeesimbyeyo ku bwa president n'abapoliisi abakuuma amateeka abakwasa amateeka. Ekisooka tutegeere entabwe yavudde ku ki ekyaleese kino kuba oluusi tuyinza okulaba tiyagaasi naye twagala okumanya kyavudde ku ki kuba oluusi oyinza okusanga ng'eddagala lyonywa lyakuwonya just symptoms naye ensibuko y'obuzibu togiteeseeko ddagala tatwagala kumanya nga tewabeerayo ebifaananyi byati nga tebinabeerawo ebifaananyi bya tegas kyekyabaddewo kyekyaleese okutuuka ku levo gye twalabye mu mawulire ne ku mitimbagano kyavudde ku ki. Ekyokubiri poliisi etubuulire lwaki yakozesezza tiyagaasi mu ngeri eyo. Ekyokusatu
ba agents bo benyine nabo batubulire kyaliwo kyavuddengo obuzibu bwonna kuba bannayuganda nga bwe tuze twogera baagala akalulu ak'emirembe era campaigns bwe zibadde nga zituuse okutwaliza awamu zibadde nga zikyali mu mirembe nga zigoberera amateeka era ebifo ebirala nga bwe tumanyi tewaliyo nsonga bwe ziti oba ebifaananyi bwe biti nga bwe twalabye ekayunga ne bwikwe n'olwekyo twagala kwebuuza lwaki rallies zino zibeeramu emivuyo gino gye zitandiza okulaba ate tusobola okukola ki okuziyiza okulaba ensonga bwe ziti nga okwetabika mu kalulu kaffe mu kampeyini zaffe ezize nga zitambula bulungi so n'olwekyo akakiiko kakimanyi akakiiko kabirabye era ssentebe ayise olukungaana lw'abo aba agents n'abapoliisi nkimanyi nti ensonga eno yegenda okuba ey'omwanjo mu lukiiko olwo okay bwe munaakyogerako obwogezi kubanga ndabanga abaluddewo ekintu kino kizze kyeyolekera mu bifo eby'enjawulo era olunaku olwajja okwegamba naffe ekimu twalumiddwa emitima ddala bannamawulire bannaffe nabo nga bayisibwa mu mbeera etali ya bulijjo etali nnungi naye nga muzze mu kirabo okuva emabega nti basookera gundi ne baggira wano nga kijja kibeera mpolampola ekyajjo kwegamba naffe kyonna twatu ne bannamawulire nabo tumale kubawandiikira tubagaye bannaffe bannamawulire tuleese okwemulugunywa kwaffe ndi kakiiko k'ebyokulonda mutusaasire temuyinaako bujulizi bwe muyinza kukwatagana namwe nga ogambye mwabirabe ku mitimbagano mwabirabe ku TV ne mubako kye mukola kubanga muyinza kwogerako obwogezi kyenvudde nkugamba nti bw'olaba ensonga ebintu bwe bityo nga bizzeewo tomala gatandika ng'osala musango abaganda si bayogera nti tosala gwakawala nga tonawuliza gwakalenzi kuba oba tomanyi mu byobufuzi ne mu kampeyini zibwe zityo mubeeramu ebintu bingi ebimu byolaba ebirala byotalaba so okuvaayo n'oyogera mu bukakafu olina okuba ng'olina obujulizi olina obukakafu omanyi kyavudde ku ki kuba oyinza okwesanga ng'omusango gw'osala tolina bujulizi bumala tomanyi nsibuko yaabyo tomanyi kyavudde ku ki ate n'osanga ng'ate mu kuwaayo okusalawo okwo oyongedde okuleeta obuzibu mu kifo ky'okuleeta emirembe n'olwekyo tova olaba nti akakiiko kaba kaagala ng'ebyo biwedde ng'abantu bavudde mu station eyo baddemu bekeneenye balabe nti ensonga eno yava ku ki lwaki waaliwo ensonga bweti ate nga ebiseera ebiwedde tubali tubiraba nti abantu bagenda ne banoonya akalulu nga tewali mivuyo bwe giti okay kaka tuyinza okwebuuza kale temukikozera etimu kuba ebintu byatandikira kawempe nebigenda yino nebigenda emukono kati ate olunaku lwajjo kayunga oyinza n'okwesanga neyiganga nakyo nga kigenda beerawo naye okimanyi nti kampeyini zitambula mu ggwanga lyonna eggwanga lyonna tulina mu district 46 eggwanga lyonna mulimu bacandidates 8 aboku mutenda gwa president waliwo ne bacandidates abalala bonna ku mitendera gyonna akakiiko kasunsamu abantu awera ddala 8,300 bonna bawenja akalulu so tetusobola kugamba nti kati eggwanga lyonna kati litabanguse nti kampeyini zikyuse nti lwakuba ebibi byetwalabye ebyajjo naye tulina okumanya nti kampeyini zitambula mu ggwanga lyonna mu district 46 ku mitendera gyonna kuva ku president okutuukira ddala wansi ku councillors ate eyo tetulabayo mivuyo bwegiti n'olwekyo n'abo abeeyisa obulungi nga bwe tumanyi okwetoloola eggwanga abaliwo nga banoonya akalulu mu mirembe mu mateeka tetubeerabira ne tusiiga ekifaananyi lw'obeera nti uganda yonna kati tugikutte ne tugiteeka ku kifo kimu bwe kiti ne kikozesa okulagayo nti kati kino kyekiraga campaigns mu uganda nga bwe ziri kuba campaigns zitambula mu bifo ebisinga obungi mu uganda zitambula bulungi actually n'olwo lwajjo twalulabye naye tetusobola kusiga kifaananyi kya campaigns ezeetoloola eggwanga ku lunaku luno bwe tuliko anti awo omuntu wabuuliza n'agamba lwaki kirabikira ku ono yekka kubanga emabega kaawo tujjukire mwami mucunguzi lindamu katono emabega kaawo twalabako mwami Kyagulanyi
bwe yalinga aguze kasooli ku kkubo mwavaayo mangu ne mwogera naye ku bantu beebuuza lwaki ku bikolwa ebiruma abantu bannansi nga bba abantu mulwawo okubaako bye mwogera. Kati kyova olaba naffe tugamba nti ensonga bwe zibeerawo tulina okwebuuza lwaki, ate mu kwebuuza okwo tomala kwogerera ku malusu, olina okuba ng'olina obujulizi okunoonyerezebwa ne kubeerawo ne twekenneenya lwaki ensonga zino tuziraba mu bifo bwe biti ate ng'ebifo ebimu tulaba nga kampeyini zitambulungi era katwogere nti katutegeeza na Uganda nti kampeyini zezisinga obungi bacandidates bonna ze baakoze no one mu mutwalidde zitambudde bulungi naye tulabye emuvi n'ebirumira mu bifo bino ebimu twagala okumanya lwaki ebifo ebimu ebirala bitambula bulungi naye ne tutuuka awala ne tulaba ensonga bwe ziti kyova olaba nti akakiiko k'ebyokulondako kamanyi nti okugonjoola ensonga ezeekuusa ku nsonga bwe ziti tulina okuteesa, tulina okuwulizaganya, tulina okumanya entabwe evudde ku ki tulyoke tuginogera eddagala nga tetwevuma nga tetuvumagana tulyoke tumanye obuzibu bwabudde ku ki ani yabuleese kati eddagala liri ki okulaba nti okweyongera mu maaso mu biseera ebisigaddeyo tebibeeramu situations bwe zito nga zetwalabye ate nga tumanyidde ddala nti okwetoloola eggwanga mu bifo ebisinga pozi nga 98 ku 100 campaigns zitambula bulungi. Tetwagala kulaga kifaananyi oba okulowoozesa abantu nti campaigns zonna zifaanana ng'ebyo ebifo 1, 2, 3 byetwalabye kuba naawe okimanyi nti si kituufu anti biyinza okgenda akagenderere. Anyway ku mbeera nga bweri kati bubaka ki bw'oyinza okuwa bannayuganda bonna? Obubaka akakiiko k'ebyokulonda bwekuwa bannayuganda bonna okutwaliza awamu abeesimbyewo ba agency baabwe abawagizi baabwe buno obubaka bw'akakiiko k'ebyokulonda bwe kaze kawa era ne ssentebe olunaku bweyogedde eri eggwanga ku lukunga lw'amawulire yazzeemu n'abukakatiriza kisooka tukuume emirembe ffenna, ekyokubiri tugobere amateeka ffenna ku mitendera gyonna kuba tewali ali waggulu y'amateeka ag'ebyokulonda. Ekyokusatu tuleme okwesa olulimi olusiga mu bantu obukyayi n'okwegugumba n'okulwana olumusikiisi. Ekyokuna tuleme kukozesa emitimbagano okuyisaawo obulimba kuba tusantise okulaba zi videos eziri fake nga bazikoledde mu kompyuta ne bateeka amanya g'abantu ne bagamba nti ono yagweyogedde kino naye nga tekiriiyo naye nga ekigendererwa kyakusiga obulimba mu bantu kibaleetera okukola ebimenya amateeka. Ate ekisemberayo ddala buli omu eyeetaba mu campaign zino okulonda amanye nti campaign zino okulonda kugenda kubeerawo, campaign zino akalulu kugenda okuggwa bwe kanaba kawedde Uganda bannayuganda basigale nga bali bamu nga bali bumu kuba akalulu si lutalo ate akalulu tekalina kwawula bannayuganda kuba owagira omuntu buli munnayuganda wa ddembe okuwagira candidate gw'ayagala okuwagira ekibiina ky'ayagala eryo ddembe lyabwe tewabawo omuntu alwana na munne akuba munne lwakuba nti ono awagira kibiina bwe kiti oba awagira candidate bw'ati kuba eryo ddembe lya buli munnayuganda. Mwami Mucunguzi tweyanzeega ebibuuzo by'otuzzeemu tusaba n'olundi we tukunoonyaako munnange okwate tukwagaliza okusiba obulungi. Nze wendi nkale siba bulungi beera bulungi babaye. Eno ye wake up call mu programu etuli omukeeze. Manda Mobile yino koleza wefunire SIM card and enjoy free calls ne data walaisi on the best network in town. Okukozesa Manda Mobile okugula airtime ne bundles dial *149# oba okozesa Manda app okwefunira bundles zino. Manda Mobile koleza. Manda Mobile lungamizwa ekitongole kya Uganda Communications Commission. Akubye kodi
okuva mwezi 13 December paka 28 December. Chigwera ku Zainabu Campus of Landing Site ku Midiana Road mu Kisamula Town nga wakave buloba okuva ngene ku mwezi 13 December paka 28 December. Ebyokuyiga bingi byokubasomesa omwana wo ajja kuvayo siyo omugabo yali mulete kati ng'ebifo tebinnagwawo gugunduka ne Polo of Africa Radio 225 ibula ekiseera kitono ddala nakumbale bubazi bingi ebyokubasomesa gubyotasobola kumuyigiriza tuli bakubimusomesa tobangana mwana kizezeri atayina mpisa mu bantu nga n'eddiini tagitegeera tokkiriza kubanga kisembo. Ekibuga ekiyonjo ebyobulamu ebirungi emyalo egikoleddwa ebyenjigiriza n'abavubuka nga bafunye emirimu kyekirooto ky'abantu b'e Lubaga. Kati bino byonna okubituukako abantu b'e Lubaga mufunye omwana enzaalwa yammwe agenda okubaweereza nga mmeeya ku divisioni y'e Lubaga nga ye Kifampa Sirajja Ensambu. Ono omwana nzaalwa y'e Lubaga amanye ebibaluma muwulize mwetowaze mukozi yeesigika. Kifampa Sirajja Ensambu abasaba mumuwa obuvunaanyizibwa abaweereze kugombolola y'e Lubaga nga mmeeya nga mu bimu byagenda okukolako mwe muli ensonga za kasasiro, emyala, ebyobulamu, ebyenjigiriza, okutumbula embeera z'aba